Okusinziira ku ddwaliro erirabirira abaana abalina akawuka ka mukenenya erya Baira Uganda Center of Excellence Clinic, abaana abawerera ddala ebitundu 43 ku buli 100 okuva ku myaka 10 okutuuka ku myaka 20 be bakyasinze okuba n'akawuka ka mukenenya, wabula ng'ebiseera ebisinga bangi bazaalibwa nako. Nankulu w'eddwaliro nno Profesa Adeuta Kekintinwa agamba nti balina abalwadde abawerera ddala emitwalo 75, wabula nga ku bano abalwadde emitwalo 40 baana bato. Ku lw'obuweereza bwabwe obulungi, Minisita w'ebyobulamu Janet Ruth Acheng wasinzidde n'alonda eddwaliro lya Baira Uganda okkulira obujjanjabi bw'akawuka ka siriimu mu baana awamu n'okuziyiza bamaama okusiiga abaana baabwe akawuka ka mukenenya. Minisita Ruth Acheng agamba nti akawuka ka mukenenya mu bavubuka keeyongedde, so nga ate be basinga obungi mu ggwanga, nga mu kino bakukola ebintu bingi eby'enjawulo okusobola okulwanyisa akawuka ka mukenenya mu bavubuka. Prevalence in the youth, instead of leveling off, is now rising. It therefore means that there is a big problem, either with the messages that we are passing on to the youth, or the youth have become complacent, or the interventions that we are running to address HIV is not having an impact on the youth. So the Ministry of Health, together with the partners, would like to see or would like to do something more concrete to address the HIV prevalence among the youth who are the future leaders of this country. Abasawo mu ddwaliro bagamba obuzibu bwe basinga okufuna mu baana abali wansi w'emyaka 2 kwe kubanga bakoowa mangu okumira eddagala. For a long time, majority of these teenagers started the drugs as children. They grow up and find themselves on drugs. And they have to ask themselves, but why should I continue taking these drugs? So they get annoyed with their parents. And in that anger, they go off drugs. Entambula bye bimu ku bintu ebigootaanya entambula mu ddwaliro lino, anti abaana abalwadde baba bava mu bifo eby'enjawulo okwetooloola eggwanga, ekibakaluubiriza oluusi okukima eddagala lyabwe mu budde. Majority of the people who miss their appointments, the main reason they give is the lack of transport to come and pick their drugs. Basirika Sarah, Kiberu Siraj, KTV, Amalindirire.